obuwagizi. Mwebale nnyo, mwebale ddala obuwagizi. Wesitabadde nsuubira mbadde mumpuliriza. Byonna byenkoze nga nkola programs nyingi zenkoze ez'abaana, ez'ettaka, oluguudo lwaffe olw'erugazi Kiyindi lugenda kukolebwa mu kisanja kino. Twagala okwebaza gavumenti okulaba tutademu amaanyi. Oluguudo lwaffe twafunye design, ekiddako ne contractor twamufunye, ekiddako okulaba nti ensimbi tuzifuna oluguudo balukole. Tubasaba mwongere okutusabira. Leero tubadde Najjembe nga tubawa ebitanda, tubadde Kawolo nga tubawa ebitanda ne blankets. Busaabaga, eddwaliro lya Busaabaga bagenda kulyongerako omutindo, bagenda kubanga bongerako okulizimba. So byonna bibadde Katonda n'okukwatira wamu. Twagala muwulire mikwano gyaffe era mujjukira basebo ne banyabo baali nga balaga ababaka abateesa. Oba mwe teyalimu batateesa basebo ne banyabo abataka twabayise mikwano gyaffe okubakwasa tensi zino mu butongole. Era nsaba tutambule tugenda tuuka wali n'ab'ekikawuula tubakwase tenti yammwe. Ekitegeeza ffe kasa tumaliriza gino emikolo nga mmwe mutwala kiki basebo ne banyabo. N'olwekyo njagala tukkaanye tusooke tugende ne komiti ya kikawuula wali we tuli tubakwase tenti yammwe, tuddeko ab'ekinoni, tuddeko ab'ebutinindi, Nammengo, Kabanga na Kazadde. Tensi zino basebo ne banyabo nziwadde abantu bange abanonda nga nzibawadde ku bwereere. Njagala okukiddamu tensi zange zino, tensi zaffe zino basebo ne banyabo nkyagenda mu maaso okubeebaza olw'okunjagala n'okumererawo. Musomesa wamwe ne mwagala nga bw'ali. Waliwo abaga tasobola kuyita banalugaatwalame ukalenda tekibulako. Amina. Ukalenda basebo ne banyabo ab'emaka zadde tubamaze.